okumalira ddala essaawa nnamba abavubuka bali baagalamira wansi ne boota akasana akaali akawoomerevu ennyo. Baana balenzi bali beewulira ng'abaali bagalamidde mu lusuku lwa Katonda Adeni. Anti n'ebinyonyi eby'amabala ag'amatendo tebyatitya kujja kugwa wansi okubeetooloola. Byalabika nga byali tebyekanze kulaba bantu bano abaali bafaanana ng'ebiyoyo. Anti bakitawe ebirevu byali bibadoomoseeko ng'emibiri gibafufunyadde awamu n'okubafuma, ate nga n'ebigoye bye baali bambadde nga bibavundidde ku mibiri. Newankubadde mu kiseera ekyo abavubuka bano bombi baali bakakafu nti baali bamaze okuwona ekibambulira ky'ensozi. Kyokka ate era tebaalema kujjukira nti okweggama si kutuuka. Baali bakyalina okukazana n'olugendo. Kati nno nga Katumba amaze okulonda akayinja akamasamasa ke yali ayagala okutonera muganzi we ng'atuuse eka, baalekulira entwala y'ebintu byabwe ebimu bye baali baasalawo nti baali tebakyabyetaaga nnyo, ne beeyongera okubambaga nga bakkirira mu kiwonvu ekyo. Newankubadde nno omuzira baali bagwabudde, kyokka era olugendo lwali lukyali lugumu ddala. Anti baagendanga basaatuukira mu byaziyazi ebyagendanga bibanuubulabunubula n'okubayuzaayuza emibiri. Wakati mu ttuntu bakkakkanako wansi bamale okukwata ku keewamala. Oluvannyuma baayimuka ne bongera buto okujaagira. Eyo nno mu maaso gye baasanga ekisenge ky'olwazi nga kyekikidde ddala wakati mu kkubo lyabwe.